ddala yatuma naye natandise kiroza nti sente ezo zebako okay. Emmanuel Makumbi ettemu enakaloke litisiza kiki ekiri eyo omusaala sente zimuluma Okay, neyanziza nnyo omukulu Senkubuge ne mwannyinaze full figure mwebale kuweereza Embale waliwo ettemu eryabaddewo olunaku olwajjo olw'omwana muwala yabadde ataategeerekeseeko naye bwagenza okuziba nga bategedde waawe yabadde aviira era nga bamusanze mu mazzi mu kifo ekimu ekimanyiddwa nga Nandala Cell ekisangibwa era wano mu Nakaloke Town Council ne bamugjayo naye nga balinga bwe batuze obutuzi nga tebamanyi kyennyini kyamuuse n'olwekyo olunaku olwaleero ndi wano n'omukulu Deputy RCC w'Embale mukulu Were Yahaya atunnyonnyole kuba omwana ono kyemanyiko nti yafiiriddeyo nga wa mu kitundu kino kyennyini era nga baamuzudde n'ewaka wennyini n'essaawa zino bajjeyo omulambo nga guli waka baaguziza. Mukulu Yahaya mbeera akiri mu kitundu kyo kino amanya nze Were Yahaya Deputy RCC Mbale. Twafunye ekikangabwa nga batutegezezza ku makya nnyo olunaku olwajjo nga waliwo omukyala gwe basudde mu kiyanja waliwo olwazi n'olwazi olwo lwajjamuuko omugga amazzi agerembekawo mu lwazi kati ekyamazima omwana we baleka bamusse batutemutwale ne bamusuula eyo naye twagenze okuzibya obudde nga tumaze okutegeera omwana bamuyita Salima Senzita wa senior 2 asoma Nakaloke SS wano wennyini twongera okuvumirira ebikolwa ebyekitta bantu era twongera okutegeeza abazadde okwongera okulabirira abaana baffe okubeera n'obuvunaanyizibwa nti abaana kuba nagenza okunoonyereza nga omwana maama asula mu luumu ndala n'omwana asula mu luumu ndala omwana alinga yeepangiisiriza ekyo kiba kibi nnyo ffe twakuliranga abazadde omwana ne weebeera musula mu luumu emu osula wansi maama n'asula waggulu oba taata so kino abazadde twongere okulabirira abaana tubabulire babeere n'empisa twongere okuvumirira abantu bano abatta abantu baffe poliisi eri mu kunoonyereza tusobole okuzuula abakyala akimpadde bano abase omwana ono yavuddeyo sawa mmeka okubula omwana twatuse ku ssomero yasoma okuva ku Mande olwokubiri yabaddeyo ku ssomero era ku olwo olwokubiri yava ku ssomero saawa 12 nadda awaka babadde bali mu mizannyo gino okuyimba MDD balina ne gurupu zaabwe ez'abaana abasomi naye batulaga nti alina balina abadde bamukubira amasimu kino kiddayo eri abazadde abaana abasoma tebalimendi kubeera n'amasimu abazadde bwe tukkiriza abaana baffe abato abawala n'abalenzi okubeera n'amasimu galeeta okubasikirizibwa ne batuuka n'okwengejiga mu bintu by'omukwano ebitali mu baana bato so kino kiddayo abazadde twongere okubuulira abaana babeere n'empisa bafokasinge kusoma kati mwe ng'abasecurity ki kye mutuuseeko essaawa zino ettiimu yaffe eri ku gulawundi bamaze okukola postmortem ennamba z'amasimu omwana yabadde ayogera nabo poliisi yamaze ozifuna era tusaba bonna abalina amawulire amatuufu ku nsonga eno tusobole okukwatira ddala abakyala akimpadde bano babeere ekyokulabirako tubatwale mu mbuga z'amateeka babavunaane babasibe emisango naye abazadde twongera obakubiriza okwongera okukuuma abaana baffe okwongera okubuulira abaana baffe twongeddemu okola community policing abeerusa okwongera otuuza enkiiko ku byalo n'okuwandiika abantu be babeera nabo kijja kutuyamba okwongera okukendeeza emisango era twongera okutegeeza ne beedi teacher mu masomero bongere okulondoola abaana bano obutaba na masimu okwongera okulaba batambula ne baani kuba tugenda okwetegereza omwana abadde alina gurupu babeera nabo nga bayimba ng'alina ne bakola nabo simanyi kolabo kati ogenda okumaliza waliwo aba boarding n'abadde sikola kati ffe okunoonyereza ku kyagenda mu maaso era tulina osala amagezi okulaba nga bano tubakwata tulabe nga tubavunaana mu mbuga z'amateeka kino kiddayo eri abakulembeze bonna n'abazadde
buli muzadde obutejjaako buvunaanyizibwa. Tweyanziza nnyo mukulu Were. Tetujja kusuukawo awo olwakadde kambaddiza akazindaalo mukulu Ssenkubuge tusobole okuba nga tweyongerayo. Saasidde nnyo bannaffe ab'e Nakaloke ettemu Mulambo